Atalimba. Junior abantu badde bajjabira ababulungi ng'oyo mu invite nzaze ku TikTok n'abiteeka mu green screen. Sente zizo ze bansindikidde emitwalo 43. Naawe etulemye. Sente zizino deposit. Iyo emitwalo 43. Anti nkwezaabwe. Itegeeza bulijjo singa Asidi ne Wanvuma. Kube sente zive eno. Amudale mwetegefu okuwaako obujulizi mbwe yali e Uganda na yakulya. Namudale naye mwali. Era lwe lumu ku lukwolero okukuswaza era nga amawulire ago fa balina okugatambuza ali mudala agenda confirminga bu confirmings. Ne audios wezili anagambye butwagala audios. Ne audios tuzirina. Olaba eno Kampala buli muntu yeeyiya. Bwe oboze wange ngoyagala nkukolere. Tukirize endagaano yogano gitukirize. Like sente zibabadde bakusasudde cheche envumya mbutuufu. Ndina audio gyenvo kusindikira oba ogiwulidde nga njogera n'omuntu gwe bampadde ennamba yenjogere naye. Which is Sharom. Yangambye namubuuziza ebigambo bino wammanga. Namugambye senga Asidi nga wabadde ngambye mu chat senga Asidi antumye ewuwo obeeko sente zompa ez'okuvuma Junior tamale mirundi. Okitegeera. N'abakwate gwankwasa. Gwankwasiza nangamba jangu ku WhatsApp. Okitegeera. Nze bulijjo simanyi nti waliwo ne audio ze basindika ne bazi-encryptinga. Naye ate tuli bagezi muzi-encryptinga tusobola kuwulira audio eri encrypted nga sirina simu ndala recordinga. Ekyo no. Ekitegeeza bulijjo Shalom akwatagana ne senga Asidi Banvume nga Shalom yasasula. Amudale Asidi Shalom ye mutegedde leero. Kuba yesijja kulima nti badde nali njogeddeko naye. Kyendetera abantu mupate mumanyi. Anti mwefuula nnyo abaawe bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawe ekirabo ky'emmere. Munaku ntono nnyo okuva leero. Nangeridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko nja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala.